mugenda kaba muna Uganda nkugambye papula mazo ziteekayo mu UCC bazitaddeyo twagala license tutandika okugulawo amaduuka agaffe then tutandika okuweereza muna Uganda empuliziganya Museveni gyatasobola kujjako nkiddamu eno Museveni tasobola kujijjako kuwobozikiza nsi yonna tasobola ate ne kweno stage bwe tuliko license tujeetaaga olw'ensonga tutaddemu nnyingi okitegera ekintu ekyo tutaddemu sente nnyingi nnyo mu connection zimu biki byonna tutaddemu sente wakuba abantu mu 18 19 n'okwata akalulu n'ojjako internet mukulu satellite eno girabe eno Starlink twagala license kati okalya dakadda mbwera Museveni era yegundi ye government agenda jiretinga ayinza okuba ma license kale gitumme license bakuwana tumme license oshitegera tumme license nakugambye mu America yaze ku protectinga East Africa watandikira then ava wasasane Africa yona ajagala ku satellite bweti kwajagala techa alikuda mukola buyekerawo mu region kubanga business nyingi nnyo mu America zalesawo mu region ya East Africa yegenda okubeera base ye ngebesinga Kenya then natambula Africa yona nga tuyita mu orbito corridor ne African Rail Line zezo zatandise okukola mu gundi kitulwala wa Kongo ndoza mbira banabyo mulabe kiri Kongo mukirabe ekiri Kongo kino kye nabagamba nembagamba nti America azze kumalako otawuli mu kugenda maso trade weri mu kugenda maso wakati wa America ne gwanga lya China yawe tuogerera lero ngo mu America ali mu 245% ze yakamukuba 245 kubya amaguzi ebiva mu China okuyingira America naye leka mbabuli ekintu ekiri omwene trick eri mu kino ekintu abantu abamuje batanalaba omanya abantu bana abamu basiru n'Abamerika bennyini n'aba China n'abazungu bennyini basiru otalo luno balutunuza mu America ate Trump yekyali mukola abakwatiddawo obwongo batunudde nti America simanyi gundi ekka negira naye leka nkulage mu Uganda ekintu kimu olaba Omumerika gyali ali mu Africa eno China gyebadde ejja earth metals okitegera ekintu ekyo ono ki ono rare earth metals bakugamba China alekeddawo kukola ki alekeddawo kumusuubuza ebwe tayagala bagende mu nsi rare earth metals they are not rare metals zisangibwawo ne extraction Omumerika abadde yakola ki yarelaxinga kati China nga yekozesa teke eya loaning ngejja ne wabadikiteta ba Africa sente netwala ebintu bino almost kuweerere yensonga lwaki ebintu bya China bibadde cheap nnyo ogenda mu katala ako biri cheap kati almost ebintu bino abadde bitwalira bwerere okuva mu Africa kati Omumerika agenza okulaba batandise okuzanyira ku dola n'agamba kati ngenda kufa nani nakufaafagana na mu China ye big economy oba ye largest economy mu BRICS akola ki alimu Omumerika ono akimanyi tisenga akuba omu China ono economically BRICS agenda kuba ginafuyiza ukitegera ekintu kino agenda kuba ginafuyiza oba kubino babagamba nti simanyi Canada nedduka European Union nogera bonna beetaaga America bamwetaaga kati olutawo luno abantu abasinga batunuluza China kikyekola ne America kyekola nete baduna tutunuzaako bweru wa Africa kugaye bino bye bigenda masse bweru wa America obiraba bweru wa America ne China bino bigenda maso Omumerika ali muzine ensi China gyebadde ejja ebyobugagga ebyomutaka zino zibagamba nti rare earth metals gyebadde ezijja China ali Omumerika ali mu kubasayiningisa ndagaano okitegera ali mu kubasayiningisa ndagaano kati banensi bote tunulidde America batunulidde bonds za America weziri neta natunula Trump kikyali mukola mu Africa tebanakiraba okitegera ekintu ekyo kino kyenakuga nti kigenda kubeerera nnyo kizibu China okuwangula America mu luno olutalo katulabe gye lugenda neze nkugambye nabagamba ffe tugenda okwesunga mu luno olutalo gwe mu Uganda kyoyina okwesunga mu luno olutalo kwe kugwa kwa Museveni ne Kagame kwe mulina okwesunga okitegera bano ono omusajja ono bamuyita Eric Prince yakulira bagita Black Water operation eno ate najo era ayina ekibinja ky'abalwanyi aba Black Water okitegera ekintu ekyo ono yagikulira Black Water eno yaliko mu ggwanga lya Russia Iraq si mu Russia kati bano balinganga olaba akabinja ka wagina ey'aba Russia kati nono Eric Prince naye bwati ayina akabinja kano bakasindise mu ggwanga lya Congo kaze kulwa America nakugambye America ne Congo basayininze mineral deal era enseddako okusayininga mineral deal ya America egenda kubeera Uganda zense bbiri China zebadde yeesibyeko ennyo jejja earth metals jezijja oba minerals gyebadde ezijja okuzimba industry yayo America kiri ekintu abadde akimanyi
kati yesi ensonga lwaki yesire ku zino nsi bbiri kati bo bano batunulidde America na China biki ebigenda mu maaso nti balaba ki ekigenda mu maaso eno kati ono bamulese agenda kukola nga border patrol teri kya bugagga kya Congo kigenda kuddamu teri smuggling agenda kuddamu kukolebwa ku bya bugagga bya Congo ono agenda kugoverninga borders ate agenda okubeera ne mu finance gye bamutadde ono omusajja businessman okitegera businessman is an economist naye ate yatandikawo akabinja ke ak'abalwanyi okitegera era bakugamba nti mineral deal America yagisayinize yes ne tebamanyi engeri gyegenda providing security kati bo bagamba nti the only way bagenda providing security kusindika ono omusajja Eric Prince eyaze okitegera kati esaawa eno UPDF ebadde ebba gold wa Congo nemufulumya Congo Rwanda nebba nemufulumya Congo kakati ono America yegenda okubeera ku border points zonna teri kya bugagga kuddamu kubeera smuggled out of Congo American companies zitandise okukola ki okusima ebyobugagga bya Congo. These are the rare earth metals zetubadde twogerako okitegera ekintu ekyo kati olwedde America kati azifunye kakati ate China olwedde era nze mbagamba bano waliwo olutalo otunulya shaping yalwo yetaaga n'oteekamu nnyo common sense y'amaanyi nnyo mu luno olutalo then mwabawagira tiimu China simanyi nze ndi tiimu China ndi tiimu China bwe nkusaasidde kuba tomanyi America kikyali mu kukola naye oba oyagala okumanya shaping y'olutalo luno olutuufu olwa de-dollarization njagala otunule mu Africa kuba Africa y'entabiro ya China webadde ekolera diiru zaayo zonna mu Africa awo okitegera gye badde ebijja ng'ebeezaawo badikiteta bano okubawa obusente kakati America yazze amulumbyeyo okitegera ekintu kino kugambye ono Eric Prince ekimuleese ayina okukakasa teri kya bugagga kya Congo kifuluma Congo kyonna kiyina kuyita mikono gya gavumenti ne kampani za America eziriyo kubanga America kyasoose okukola yatutte 50%. Wamala okutwala 50%, kati 50% esigaddewo ya Congo. Ate era baginegotiatinga ne kampani za America zikole kizitwaleko. Bana agenda okumaliriza nga America eri mu 70%. Then bagabana 30%. Okitegera ekintu ekyo. Kitegeeza America akyayina gundi. Akyayina upper arm. Kati ono mu China ebintu bino ekibimulesezaamu n'abikwate nga taddamu bi exportinga kubanga akimanyi nti eno bamusazeeko agenda tuuka alwaninga shortage of these minerals nga takyazirina naye nga teetaaga ebintu by'ogenda ki ogenda maaso kubanga America kyali mukola asula badde dictator wasayininga endagaano ne government so twetegereza olutalo luno twabe gye lunaggwera naye nze mbagambye gye luggwera ffe tugenda kuba tugyeko Museveni ne Kagame ng'alugenze that is our win ebisigadde ffe tebitukwatako kuba nabo babadde bagagga nga ffe tubonaabona so respect my people. Breaking news. Mumaze banga nga mumbuze ekintu kino era mu comment nkiraba munyo Shama tubuulire minister soko tubuulire Starlink ekoze etya nakugamba just relax nakugamba sina kintu kye ndali nkusomeseza wano tutagenda kulaba ko tekiriyo okitegera tekiriyo awombera ndiddemu office yange lukwe mubaddenga mumbuze ekibuzo kino nga sibaddamu lwaki njagala nyomba we ekintu nga sigenda kulimba oba okusudia oba okukola ki okukyamuukiriza no nakugamba nze sikyamuukiriza wano wabula nkubuulira ekyo ekintu ekituufu Starlink leero wetutuuse wano wetuli empapula zimaze okuteebwayo mu UCC okitegera empapula zimaze okuteebwayo mu UCC twagala license tetugibasawa bula tubalagira batuwe license Starlink nakugamba yo it is another enegwa mu foreign policies ate foreign policies mu Uganda tetusaba just tukutegezaako olemekwe kwa santi ekintu kye twaleta tekiri mu mateeka so Starlink egenda cooperating mu Uganda mu mateeka naye nakugamba eno tasobola kugicontrollinga this is a satellite internet okitegera it is a satellite internet wabula tugenda kuba tumuwaayo ku ssente z'omusolo kubanga abantu mugenda kusasula monthly subscription tosobola kujja mu nsi ya muntu n'obanga okola ate ng'omuntu tomuwaayo ku ssente naye nakugamba this one is a weapon nkiddamu Starlink is a weapon oba oyagala okumanya ki kyekola Starlink genda oginoonyerezeko kyekola mu ggwanga lya Ukraine yeri mu kulwanagana n'Abarasha eno okitegera ekintu ekyo so Elon Musk's Starlink bamaze okuteeka empapula mu UCC ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa April guleno gwe nnyini gwe tulimu omwaka guno tumugamba twagala license tutandike operation kitegeeza ki buli kimu kimaze okusetingibwa najja ne mbagamba nti etandise connectinga mu Uganda connectinga bulungi nnyo mu Uganda ne gadgets tosobola kuzifuna mu Uganda olina zijja Kenya kati wali ku stage eyo kwe tubadde inga osobola okujja gadgets Kenya n'ogiconnectinga mu Uganda kati twagala eronchinge wemala okulonchinga gadget mugenda kugifuna cheap fast and affordable kakati Airtel ne MTN mugenda kwekaabira nkiddemu
nga Safaricom ne Airtel wekaabe Kenya mubadde mubaba na Uganda mugenda kaba munna Uganda nkugambye papula mazo ziteekayo mu UCC bazitaddeyo twagala license tutandika okugulawo amaduuka agaffe then tutandika okuweereza munna Uganda empuliziganya Museveni gyatasobola kujjako nkiddamu eno Museveni tasobola kujijja kuwobozikiza nsi yonna tasobola ate ne kweno stage bwe tuliko license tujeetaaga olw'ensonga tutaddemu nnyingi okitegera ekintu ekyo tutaddemu sente nnyingi nnyo mu connection zimu biki byonna tutaddemu sente wakuba abantu mu 18-19 n'okwata akalulu n'ojjako internet mukulu satellite eno girabe eno Starlink twagala license kati okalya ddakadda mbwera Museveni era yegundi ye government agenda giretinga ayinza okuba ma license kale gitumme license bakuwaana tumme license oshitegera tumme license nakugambye mu America yaze ku protectinga East Africa watandikira then ava wasasane Africa yona ajagala ku satellite bweti kwajagala tekyali kuddamu kukola buyekerawo mu region kubanga business nyingi nnyo mu America zaleesaawo mu region ya East Africa yegenda okubeera base ye ngebesinga Kenya then n'atambula Africa yona nga tuyita mu Lobito corridor ne African Rail Line